الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. سوكر الدلا twebaza Allah subhanahu wa ta'ala azzeemu okutusinkanya mu kifo kino ekyekitiibwa, atwongeddeyo akaseera mu bulamu bwaffe okusobola okuba ne kyetwongerako bye tugenda okumwanjulira enkya n'okwongera okutereeza ebyetaagisa okutereeza. Ekimu ku bintu ebisinzirako abantu abasinga obungi okufuna enkomerero embi, at-taswif bit-tawba, kwe kulindiriza okwenenya n'okuba n'essuubi eggwanvu ku bulamu buno. Tikirabika omwaka ogujja nja kutereeza enkolagana yange ne Allah subhanahu wa ta'ala, omwaka ogujja ne gutakusanga. Ekyokubiri, tuulul amali, okuba n'essuubi eggwanvu ku bulamu buno obwensi, nga bwe kiri ku bantu abatakkiriza Allah subhanahu wa ta'ala. Abantu abatakkiriza Allah subhanahu wa ta'ala balina essuubi ggwanvu nnyo ku bulamu buno obwensi, era enteekateeka zaabwe zonna tezirimu kusinkana Allah subhanahu wa ta'ala, wabula zirimu kukola mirimu gyabwe naye bateekeddwa okukola n'okumaliriza mu bulamu buno obwensi. Naye ekiraga nti omuntu mugezi kwe okubanga mu nteekateeka ze mubaamu okutunuulira okujjukira okusinkana Allah subhanahu wa ta'ala, n'okweteekerateekera butya bw'onaamusinkana. Buli lw'ofuna obulamu Allah n'akwongerayo olunaku, labanga olunaku olwo lubaamu ekipya mu nteekateekayo y'okusinkana Allah subhanahu wa ta'ala. Yawukana ku bantu abatakkiriza Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala bagamba nti walladhina kafaru yatamatta'un, n'abantu abatakkiriza Allah beeyagala, wa ya'kuluna kama ta'kulu al-an'am, balyanga ebisolo bwe birya, wan-naaru mathwan lahum, wan-naaru mathwan lahum, naye omuliro bwe buddo bwabwe, kubanga ghayatuhum ghayatul kafir, kiganirwa ky'abantu abatakkiriza Allah subhanahu wa ta'ala, irdaa'u nafsihi wa maladhaatihi, kusimisa mwoyo gwe na byabwagazi bye na bwagazi bwe. Wa ghayatul mu'min, kiganirwa ky'omukkiriza irdaa'u rabbihi wa khaliqihi, kusimisa katonda we era omutonzi. Kyekisinga okubeera ekikulu. Buli lwalabanga embeera erimu obutali butereevu wakati we ne Allah subhanahu wa ta'ala, yahsan, anakuwala, yatahassar, asaalirwa olwekyo kyamanya ekimulinze enkya. Walaba nabbi agamba hadithi ya Abu Huraira era mu kitabu kya Muslim, ad-dunya sijinul mu'min, ensi komera lya mukkiriza, agiwangairamu mu mbeera nga bwolaba omusibe nga mukomeke mu bwegendereza obususse. Wa jannatul kafir, jana y'abatali bakkiriza bagiwangaaliramu nga bwe baagala, bawangaala nga bisolo, buli kye baagala okukola bakikola nga bwe baagala. Twebaza Allah subhanahu wa ta'ala okutwongerayo akaseera. Tumusaba Allah subhanahu wa ta'ala atuwe
okukozesa obudde bwaffe obusigadde nga tubukozesa mu kunoonya okutuuka gyali ng'atusiimye. Aleme kutubonereza nakukakanyaza emitima gyaffe na kugyerabiza. Tetugenda kumusisinkana olunaku lumu nga tumusisinkana buli omu nga bw'ali, nga bw'age Allah bw'atugamba nti abanaatuuka mu maaso ge bagenda kugambibwa walaqad ji'tumuna furada, buli omu azze yekka, kama khalaqnakum awwala marratin, nga bwe nabatonda omulundi ogwasooka, nga buli omu bwe yava mu lutwa maama we nga yajja yekka, era buli omu bw'abadde akomawo akomyewo yekka. Wataraktum ma khawwalnakum waraa dhuhurikum, byonna bye mwakola bisigaddeyo emabega w'emigongo gyammwe. Temuzze na baana, temuzze na bakyala, temuzze na mamotoka, temuzze na bizimbe, muzze nga bwe mwagenda ku nsi. Saba Allah subhanahu wa ta'ala tuddeyo nga tulina kye tulina. Mutonzi waffe kw'anaasinziira okutuddiramu n'okutuwa obulamu obusinga buno obwekiyita mu luggya. Baganda bange ebitiibwa, nsaba Allah subhanahu wa ta'ala tusaasire era twongere okutegeera ebigambo bino mu ntegeera entuufu, atuwa okwebatuusaako ffe nammwe okubitegeera mu ntegeera entuufu, n'okubiwa n'okubitwala nti bikulu bye tusoma wano, si katemba, bikulu okusinga byolowooza nti bikulu. Tuli mu kitabo kyaffe ekya Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah nga kiriko omutwe ogugamba nti sharhu thalathati al-usul, okwanjuluza ebikola ebisatu. Eno sharh ya Sheikh Salih bin Fawzan bin Abdullah al-Fawzan, gyetwalaba nga bwe mbagamba bulijjo nti esaanira abayizi ab'omu misikiti abatali bamaseeka, so nga ne bamaseeka basobola okugiganyulwamu. Era tusobola okweyambisa ne sharh endala y'ekitabo kyekimu, sharhu thalathati al-usul ya Sheikh Muhammad bin Salih al-Uthaymin rahmatullahi alayhi, n'abalala bangi okusinziira ku bukulu bw'ekitabo bakyanjuluza ne balaga ebigambo by'omuwandiisi amakulu gaabyo ne bye yali ategeeza. Ekitabo kyennyini nga bwe nze mba nnyonnyola kirimu ebitundu bisatu. Ekisooka kirimu ennyanjula y'omuwandiisi, ekitundu ekyokubiri kirimu ki omulamwa topic ogwogerwako mu kitabo, ekitundu ekyokusatu kirimu al-khatima komekkereza y'ekitabo. Mu kitundu ekisooka kirimu omuwandiisi bwe yali atandika introduction ye, ennyanjula ye, ekiteekamu ensonga 3, ekiteekamu ensonga 3, yakiteekamu ensonga 4, almasailu al-arba. Ze yagamba bw'ati yali atandika, yazikolako statement bw'eti, yagamba nti ilam manya rahimakallah, Allah akusaasire, annahu yajibu alayna taallum 4 masaila. Kitukakatako okumanya ebintu bina ensonga 4 abantu bonna. Ensonga ezo n'azireeta, kati n'ensonga 3 bwe yali azitandika eziddako mu nnyanjula yeera ey'ekitabo nazo alina ebigambo bye yakozesa. Kati n'aleeta n'ensonga endala ey'okusatu kye tuyita bayaanu haqiqati al-hanifiya, yannyonnyola obwennyini bw'eddiini ya Ibrahim eya hanifiya ey'obwesimbu. Kati bwe tuli ku nkomerero y'ensonga 4 omuwandiisi ze yatandika nazo ekitabo. Era twatunuulidde obujulizi mu daruso eyayita nsonga zino 4 omuwandiisi yazijjawa, kubanga mu Busiraamu tolina kugamba nti kino wajibu kujjako ng'olina obujulizi, tolina kugamba nti kino haramu kujjako ng'olina obujulizi, tolina kugamba nti kino makuruhu kujjako ng'olina obujulizi.
nekya sunna olaba ulama bagira boogera ku nsonga ne bagamba nti abaffe okukuza enviiri kiri sunna. Nabbi yakuza enviiri ng'azikuza min baabi al-ibada nga kirimu kusinza, wa yakuza enviiri ng'azikuza bukuza nti nko mbeera yakyagala bwagazi tekirimu kusinza. Baga nedda ekigambo ekituufu si kusinza, nabbi yakyagala bwagazi. Olwekyo omuntu tasobola kukikola yaga nti akola sunna. Onfuna sala bwefaanana. Era osinga n'abamanyi nga boogera baleeta ensonga z'obusiragati, mashruiyatu kadha, okulagirwa kw'ekintu gundi mu busiraamu kintu kisobola okubeera nga kyalagirwa ala sabili lwujub, ng'endagirwa gye kiragirwamu eraga nteeka. Sobola okubeera nga kyalagirwa ala sabili listihbab, ng'endagirwa gye kyalagirwa eraga nkiri sunna. Tugamba ddi nkiri sunna tufunye obujulizi, tugamba ddi nti tteeka lifunye obujulizi. Kati omuwandisaga nti kino kiteeka ensonga zinenya kiki, kati nkomerero yaleeta obujulizi. Sheikh Saleh Al-Fawzan bwe bujulizi bwe yannyonnyola n'abo tuleetera mu darusu eyayita bwe tugenda okufunza tugende ku nsonga endala. Bwe tugenda okutunuulira darusu eyayita twafunamu ki, tugende ku darusu y'olwaleero nga tukyatunuulira obujulizi obwebumu inshallah ta'ala. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Tuli ffenna kaakati nga sinabagenda ku nsonga ya leero, waliwo abazze ne bansiŋŋaana nga nsaalira emabega wali nga tuli mu layini abantu 2 oba 3, nga ekimanyiddwa era ekyalagirwa layini esooka erina kumala kujjula n'eyokubiri oyoka musimba endala eyokusatu, temusimba yakubiri nga eyokusatu tennaba kujjula, kyekiri sunna. Naye temusimba yakusatu nga eyokubiri tennaba kujjula, oba eyokubiri nga esooka tennaba kujjula. Naye baganda baffe bali ab'ebyuma twabagamba nti musimbe layini endala emabegaawo okusobola okubuuka, mwegattibweko n'abalala okusobola okubeera nga ebima biri mu maaso gammwe nga mubiraba. Kati ensobi ekoleddwa layini eyokubiri ebadde kumpi nnyo ne imaamu, so nga tekirina mutawaana okubeera nga tulekawo ebbanga ettono nga bwe liri, layini endala n'esimbwa emabega eri neebeera nga ejjula. Ntegereka ne babeera nga baganda baffe byuma bye bakola batya, babiraba biri seefu. Kakati singa omuntu asimba layini yekka bw'ati, essala ye tetuuka. Bagiyita salaatul fadhi khalfa as-saffi, essala y'omuntu asimbye yekka mabega wa layini byagamba nti tetuuka. Kakati omuyamba otya bwe mulabye ng'asimbye yekka? Kino kiri sunna ekyokubanga layini erina kumala kujjula, ate kiri kitta n'essala. Tegereka n'ensimba ne gwe nsanze ng'asimbye yekka olw'okutaasa essala ye. Kubanga kasita obeera ng'olina w'osobola okusimba ku layini ey'okubiri n'otasimba ku layini eyakubiri, essala efa. Era bawulaba baleeta n'amasala amalala ti singa osimba n'omuntu nga la tasihhu salaatuhu, nga essala ye tetuuka era essala ye efa. Mathalan, singa osimba n'omuntu atali musiraamu, singa osimba emabega mu layini, Peter najja n'asimba naawe, Peter tetumubala, essala ye efa kubanga Peter laysa min ahli ssala, talimu abo abavunaanyizibwako essala. Olina kusimba na musiraamu avunaanyizibwako essala akatwako essala. Singa omwana omuto ajja n'asimba naawe Abdurrahmani oli mu layini, essala tetuuka ne bwabeera mu mayizi, kubanga takola atya, alagirwa okusaala naye tali mu bakakati bwako essala. Ntegerekese kufaanagananga n'essala ya jama, etukubala nti osadde jama ng'omukyala bakyala bayimiridde emabega, tofuna mbeera za jama kubanga b'osadde nabo
tebakola ki si bantu abakakati bakajjama nga bwekifaanana masala amalala kamalirize ekyo ngende ku kyetugendako masala amalala ga singa omuntu anaaba olunaaba lw'ejjuma n'atafuna wuzu abeera talina wuzu kubanga okunaaba olunaaba lw'ejjuma era abamanyi abasinga obungi kiri sunna kati olunaaba olwa sunna terusobola kukiikirira wuzu singa omuntu anaaba olunaaba lwa janaba n'atafuna wuzu n'aleeta enniya emu ng'erimu n'ewuzu essala yeetuuka era abalibwa nti alina ewuzu singa omuntu anaaba okunaaba okwa bulijjo awakaawe wuzu teyingira mu kunaaba okwo kubanga si kwabwa tteeka akakadibwako oluvannyuma lw'okunaaba okufuna ewuzu nga kino bwekifaanana singa abakyala bajjula omuzikiti ku lunaku lw'ejjuma ate muli musajja n'omu ejjuma tebaawo kubanga lasna min ahli ljuma si bannanyini jjuma bajja bakkirizibwa ogyetabamu naye tebakakatako tegerekesa bulungi singa obeera awaka olina omukozi wo yamatayo noga nti kanfune ejjama matayo yangu tusimbe ffenna nfune ejjama tofuna jjama akuna amasala galagana amalala abantu abadde babadde boogerako ennaku zino gundi asala tasaala agamasala gasobola okufuuka obujulizi obukulaga ekyetwogerako wallahu alam naam munfunye naam kakati tugenze ku kitabo kyaffe insha allahu taala Sheikh Salih al-Fawzan hafidhahullah nga tunabagenda ku kitabo tulina enkola gye tukozesa nayo nkulu naam ensonga ziri mmeka ennya ze tutandikirako songa ennya muwandiisi ziyaleeta ez'obwetteeka eyokuna twagimaliriza tuli ku bujulizi bwa nsonga zonna awamu naam ne bw'ozoogera zonna omuntu omu al-ilmu okumanya wamma okumanya kyeki ohuwa maarifatullah kwe kumanya Allah ensonga esooka wa maarifatu nabiyihi sallallahu alaihi wasallam ne nabbi wa sallallahu alaihi wasallam ekyokusatu wa maarifatu diini al-islam bil adilla n'okumanya obusiraamu omanya nabiki nabugiriza ensonga esooka wamma ensonga y'okubira Abdurrahman al-amalu bihi okolera ku kyomaze okumanya kiriwa kyomaze okumanya Allah okumanya omubaka okumanya obusiraamu ensonga y'okusatu Abdurrahman naam addawatu ilayhi okoola abantu eri ekyo kyomaze okumanya oluvannyuma lw'okuba nti wejjeeko obutamanya ate oyagala n'abalala obajjeeko obutamanya obategeeza Allah subhanahu wa ta'ala nsonga y'okuna musajja waliwo omusajja ali awo naam masmuk naam takallam bisawtin marfu'i bisawtin masmu'i yogeza eddoboozi nga liwulikika Farhati Muhammad Kimoga Allah yahfadhuk as-sabru ala al-adha fihi okubeera omugumiikiriza waliwo eyaŋŋambye ng'awulidde yalaba Abdurrahman nga ayanukula wano enza nga ti ya subhanallah nange abange bandigenze naawe batwala ababo bagende bawulire ku irimu bagituulemu okubeera omugumiikiriza mu mbeera emirundi ebiri twagamba obugumiikiriza buno butegeeza ebintu bibiri ekisooka okugumiikiriza gwe kennyini ategedde Allah subhanahu wa ta'ala n'omubaka n'obusiraamu olina okugumiikiriza n'ebyo ebyolekera eddiini yo n'ebyo ebyolekera okumanya kw'okumanyimu omubaka sallam n'ebyo ebyolekera
okumanya kukomanyimu Allah subhanahu wa ta'ala olina okuba omugumiikiriza okuba nti byosanze tebikujja ku Allah tebikujja ku mubaka nga bwe yasomesa tebikujja ku dini yo kugumiikiriza teeko gwokubiri okugumiikiriza mu kukowoolako mu kitabo kino sheekhe yagamba katono nnyo mukkirize sheekhe Muhammad bin Salih al-Uthaymin kwayo ensonga yagamba bwati bigambo bikulu nnyo njagala tubeere nga nabyo tubyogerako katono Allah nsaasire mbisange mangu agamba kasooke ndeete kino agamba nti addawatu ila Allah okola abantu okujera Allah subhanahu wa ta'ala azza wa jal hiya wadhifatu rusuli gwe mulimu gw'ababaka alayhim assalatu wassalam wa tariqatu man tabi'ahum yakkubo lyabo abagoberera abaka bi ihsan fa idha arafa al-insanu aw arifa al-insanu ma'budahu omuntu amala okumanya gwasinza ategera Allah wa nabiyahu ne nabbi we wa dinahu ne dini ye wa manna Allahu alayhi bitawfiq Allah namurungamya ne bitabenkela mu kifuba kye lidhalika fa inna alayhi as-sa'yu fi inqadh ikhwanihi bidawati min Allah akakati wako kubanga ajja banne ajja abantu abasigadde baganda mu muliro bidawatihim ila Allah azza wa jalla mufuna aganti asanyuka agenda kufuna obulungi asanyuke agenda kufuna obulungi waliwo ekigambo kya kinyagala kyeyaleeta yagamba nti yasooka naleeta aya eno walaqad kudhibat rusulun min qablik Allah agamba nabbi ababaka bangi baalibisibwa olubereberyeru fasabaru fasabaru ne bakola batya ne bagumiikiriza ala ma kudhibu kukulimbisibwa kwabwe wa udhu ne banakuwazibwa hatta atahum nasruna okutuusa okutaasa kwaffe kwabatuukako suratul al-an'am aya eya 34 kyabaleeta statement yani wa kullama qawiyat al-adhiya qarba an-nasr buli okunakuwazibwa n'okutulugunyizibwa bwe kweyongera ne kuyitirira n'okutaasibwa kweyongera kusembera okutaasibwa okunyigirizibwa kwa Falastini buli gye kweyongera okubeera okungi eri Isirayiri n'okutaasa kwa Allah subhanahu wa ta'ala kusembera buli omuntu lwabeera mu buzibu obungi n'okutaasibwa kubeera kumpi naye buli omuntu lwabeera mu mirembe emingi wateekeddwa okubaawo obuzibu mu maaso kyagamba sheekh nziramu statement yennene nnyo wa kullama qawiyat al-adhiyatu qarba an-nasr buli okunakuwazibwa lwe kuyitirira n'okutaasibwa kusembera walaysa an-nasru mukhtassan bi an yunsada al-insanu fi hayatihi okutaasibwa tekweyawulidde kuba nti omuntu ataasibwa mu bulamu bwe obwensi ng'akyali mulamu bantu balowooza nti okutaasibwa kulina kubaawo ng'omuntu akyali mulamu wayara athara dawatihi n'alaba obufu bwa ddaawa ye nti abantu bamukkiriza bategedde byagamba qad tatahaqqaqu bali nnasru yakunu walau baada mautihi okutaasibwa kubeerawo kakubeera oluvannyuma lw'okukola ki lw'okufa kw'omuntu bi an yaj'ala Allahu fi qulubi al-khalqi qabulan Allah asobola okuteeka mitima gy'abantu okukkiriza ddaawayo nga toliiwo lima daa ilayhi era kyewakowolerako n'okukigoberera ntegerekese munfunye lwekyo okutaasibwa tekweyawulidde nti omuntu alina okukulabako osobola obutakulabako nekubeerawo oluvannyuma lwo daawayo nekkirizibwa ng'omaze n'okufa
Walaga omusajja gundi yagamba bwati ku nsonga bweti yali agamba gaali mazima. Oli mu ttaka. Ekyokubiri, buli lwoyiti lwofuna obuzibu obungi ku kumanya kwotegeddemu Allah n'omubaka sallam n'obusiraamu, manya nti n'okutaasibwa kuli kumpi, n'okusaasira kwa Allah kuli kumpi. Tekitegeeza nti Allah takulaba, wabula ayagala akumanye, akumanyi naye ayagala akumanye, ayagala akuteeke mu ddaala ery'enjawulo erisinga ly'olimu. Nga baga nti ahasiba nnaasu an yutraku an yaqulu amanna, abantu balowooza bagenda kulekebwawo bulekebwa olwokuba baga nti okkiriza. Wahum la yuftanuun, nga tebagezeseddwa. Walaqad fatanna alladhina min qablihim, twagezesa ababasookawo. Falayalamanna Allahu alladhina sadaqu, Allah ajja kumanya ab'amazima. Walayalamanna alkadhibin, walayalamanna alkadhibin, ajja kumanya n'abalimba. Oluvannyuma lw'okugezesa abantu, Allah gamba obukkiriza bw'abantu bweyoleka, bwali butuufu, bwali bwa bulimba. Ntegeerekese bulungi? Naam, ekyo tuli ku nsonga ey'okuna gye twamaliriza egamba nti okugumiikiriza kubinakuwaza omuntu byayinza okusiŋŋaana bw'abeera akoola abantu, bw'abeera oluvannyuma lw'okukkiriza kwa Allah subhanahu wa ta'ala n'omubaka n'okutegeera eddiini eno, ateekeddwa okugezesebwa. Ayagala oba tayagala. Ekyetaagisa kiki? Kubeera mugumiikiriza ku mazima g'ategedde. Ntegeerekese. Kati ensonga nno ez'ennya Sheekh yaleeta obujulizi bwazo, we njagala tutandikira olwaleero. Agati wa hadhihi almasailu, n'ensonga ezo ennya, wa hadhihi almasailu alarba'u, n'ensonga ezo ennya, yajibu an tataallamaha bitafsir, oteekeddwa okuzimanya mu bugazi. Wa huwa min dalil, agati hal min dalil, hal min dalil, abaffe waliwo obujulizi ku nsonga zino, ala ma qalahu shaykhu, ku seeka bye yagamba, inna hadhihi almasailu alarba'u yajibu alayna taallumuha, ensonga zino ennya kitukalako okubeera nga tuziyiga. Wa huwa wa'adana annahu la yaqulu shay'an illa bidalilin, fa ayna ad-dalil, yatulaganyisa nti alina kyagenda kutugamba okujjako nga kitugamba na bujulizi. Fa ayna ad-dalil, obujulizi buliwa ku nsonga zino ennya? Awo we twakoma, era bwe njagala okutandikira olwaleero ne byonna byennyongeddeko bibadde migaso gyammwe. Tutunuulire ako akatundu, bwe tumala okukatunuulira baziine, tugende ku nsonga ku kitundu ekirala peegi eddako mu kitabu. Naam, bujulizi ki obwo mwe tujja ensonga zino ennya bwe twasoma omulundi ogwayita? Naam, suratul asr. Naam, efuuka etya obujulizi suratul asr? Ebeera etya obujulizi ku nsonga zino ennya? Wajhu dalala, suratul asr yafuuka etya obujulizi ku nsonga zino ennya? Naam, muganda wange w'ekitiibwa Haji Faruq, ensonga zino zonna zizingira mu ssuula eno. Osobola okumpaako ekifaananyi, mathalan ensonga esooka egamba nti al-ilmu, ejjibwawa mu ssuula eyo, kuba essuula Allah subhanahu wa ta'ala esooka n'alayira nti wal asr, katono nnyo, wal asr, ndayidde ebiseera, ndayidde omulembe. Inna al-insana lafi khusr, buli muntu ali mu kufaafaaganirwa. Eyo nnamula ey'awamu ekwata ku buli muntu, buli kiseera, buli mulembe. Buli muntu ali mu kufaafaaganirwa mu buli mulembe, mu buli kiseera, mu buli kifo. Tendera gy'abantu bonna, bagagga, baavu, baki, bonna bali mu kufaafaaganirwa. Kyaba Allah ajjulula abatali mu kufaafagana, agati illa alladhina amanu,
okujjako abakkiriza bokka batali mu kufaafaaganira bagenda okubona okufaafaaganira wa amilu salihat bakola emirimu emirungi tawasawo bilhaqi ne balaamirigana okunywerera ku mazima tawasawo bisabri ne balaamirigana obugumiikiriza kati ensonga esooka eva luddawa mu ssuula eyo naam illa alladhina amanu okujjako abakkiriza evaamu etya ako bw'okaŋŋamba yaakhi nja kuba ne takbiira nga kava mu Allah akuwa omukisa siri mutuufu okuba takbiira Allahu akbar okujjako abakkiriza Sheikh Saleh Fawzani agamba nti illa alladhina amanu hadhihi hiya almasalatu alula eno yensonga esooka العلم okumanya لأن الإيمان لا يكون إلا بعلم kubanga obukkiriza tebusobola kubeerawo ng'omuntu kyakkiriza takimanyi العلم okumanya Allah tamanyi Allah gwakkiriza kumanya omubaka kumanya obusiramu awo wali ensonga esooka illa alladhina amanu kujjako abakkiriza be bagenda okuwona kitegeeza ki olwo ti bwe tuba twagala okuwona kitukakatako okubeera nga tumanya ensonga ziremeka essula yalamudde Allah yalamula ku bantu bonna okufaafaagana najjamu abantu abalina ebitende byebina kale ekitende ekisooka kiyimirirawo na kumanya awatali kumanya tekisobola kuyimirirawo awo nakumanya ani kumanya Allah kumanya busiraamu kumanya mubaka ewava ensonga esooka mu nsonga zino bwebujulizi bwakyo naam nsonga eyokubiri tugijjawa kampa Abdurrahman Kimoga wa amilu salihat wavaawo nsonga kyawo alamalu bihi ne bakola emirimu emirungi bamala okumanya wa amilu salihat agati alamalu bihi ne bakolera ku kumanya kuno wava ensonga eyokubiri إلى الشيخ قام الشيخ صالح المسألة الثانية وعمل الصالحات هذا العمل بالعلم كل لك كمانيا سونغا يوكساتو إذا مكاتوندو كم سورة العصر نعم وتواصوا بالحق بلا من قالوا كم يدركم مزما تجاوون سونغا تشاو الدعوة إليه nibakoola abantu gye eri okumanya kuno naam seeka agamba bwati agamba nti almas'alatu athalithatu watawasaw bilhaqqi fahadhihi ad-da'watu ila al-ilmi wal-amali kitegeeza kuba nti bakoola abantu eri okumanya n'okukolera ku kumanya tawasaw bilhaqqi ila sobola amazima tegasobola kubeerawo nga togakoleddeeko kibayita obulungamu kitegeeza marifatul haqqi okumanya amaki noggakolerako alhidaya kibaita hidaya kyeki kibaita hidaya marifatul haqqi kumanya amaki wal amalu bihi noggakolerako sobola okumanya amazima otagakolerako ad-da'watu ilayhi المسألة الثالثة وتواصوا بالحق فهذه الدعوة إلى العلم والعمل kukolera okumanya n'okukolera kukumanya bwetugamba nti ihdina sirata almustaqim tusaba Allah kutunywereza ku mazima gano ge tumaze okutegeera tugakolereko tugatambulireko manya baali boogera baganda ekigamba ihdina sirata almustaqim kitegeeza ihdina ala sirat tulungamye ku kkubo tulitegeere tiganoge mazima tuganywerereko wahdina fi sirati otulungamye n'otulungamya nga tuli mu kkubo beri abaabulira mu kkubo eri abakola batya obusiraamu baabulaba ne babukkiriza ne babulira munda mu busiraamu bafuuka bannabida abashiya aba ahmadiya okutuusa lwe baafuluma ne ku kkubo baali bali mu kkubo ne batuuka mu kkubo ne batamanya
butyo bateekeddwa kutambula ne batalungamizibwa na mubaka na kuyigiriza kwa mbaka sallam ne basahaba bagenda okukomekkereza nga bali bweru wa kkubo, bali bweru wa kkubo. Ntegerekese lwekyo bwe tuba tuli mu kkubo, kuba tulitegedde bwe busiraamu, tulina okusaba Allah okutunywerezaako amazima ne tugategeera ne tugakolerako, ne tumanya n'okumanya biki bye twetaaga mu kkubo. Tegereka tetusobola kutambula mu kkubo nga tetulina mafuta, tulina emmotoka gye twagala okututuusa gye tulaga. Bwe busiraamu tetulina mafuta. Alkitaabu wa sunna ya Qur'an ne sunna ge mafuta agabutambuza. Buli agivaako n'ava ne ku sunna talina mafuta, motoka nkalu. Kyekiddako motoka bagisindika eve muki mu kkubo edde wabbali w'ekkubo, talina mafuta. Nabi kyaga nti taraktu fiikum amrayn, mbalekedde ebintu bibiri, lan tadillu ma tamassaktum bihima, temugenda kubula ebbanga ne bamalanga byekutteko, kitaab Allah wa sunnati, kitabo kya Allah n'enkola yange. Awo ge mafuta. Era waba ayogera ku bagenda okuwona mu hadithi endala gye yaleeta yagamba nti ma ana alayhi wa ashabi, baani abanaawona? Ma ana alayhi wa ashabi, abanaabeera ku kyembaddeko ne basahaba bange, bagenda okubeera ku kkubo lyange. Naam, watawasaw bilhaqi, kitegeeza addawatu ila alilmi walamal. Ensonga eyokuna obujulizi bwayo, almasalatu rabiatu, ensonga eyokuna eva mu aya ki? Watawasaw bisabr, ne balamirigana okubeera abagumiikiriza. Kyabagamba Sheikh, watawasaw bisabri ala aladha fi sabili dawati ila alilmi, ne balamirigana okubeera abagumiikiriza kubinakuwaza mu kkubo ly'okukoola abantu ila alilmi, ery'okukola ki? Ery'okumanya Allah, ery'okumanya omubaka, ery'okumanya obusiraamu. Ntegerekese akakatundu tukamaliriza mu revision gye tukoze, genda kutunuulira akaddako nga bamaze okwaziina, tugende ku page eddako inshallah taala, kuba esigaddeyo neera twagisoma, tujja gijjamu ensonga ntono inshallah taala. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Awo tugenda okutandikira ngo masiya amaze okwaziina. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akati mbye twalaba wansi wano Sheikh Kimoga wootaali, twalaba nti Allah subhanahu wa ta'ala yalayira naga nti wal asr, qawluhu subhanahu wal asr, Allah yaga nti wal asr. Ntegerekese wal asr ismun muqsam bihi, lyerinnya erirayiddwa, kyekirayiddwa kyekiseera. Ofuna majrur wa alamatu jarrihi alkasra, bimaana kibeeta jarru mu Luwarabu kitegeeza kasra. Aljarru ye kasra mu lulimi olw'amateeka olwa grammar. Okulayira kwonna erinnya erirayiddwa liteekeddwa okugandako empeerezi ya kasra. Wal asr wal layl tallahi billahi, ibeeta aljarru. Aljarru ye kasra, olikyebeta jarun wa majrur. Ntegerekese wano weekiri kyagambe nti wa alamatu jarrihi alkasra walmuradu bihi, kigendererwa kyekigambo kino al asr alwaqtu, ebiki? Ebiseera. Waki? Wazaman. Tegereka naki? N'obudde. Alwaqtu obudde, wazaman n'ebiseera. Ebiseera tutegeeza ki? Tutegeeza olunaku, tutegeeza ewiiki, tutegeeza omwezi, tutegeeza omwaka. Kati kitegeeza nti alayidde ebiseera ebitambula n'ekiro n'emisana.
sawa 24 ne buziba ne bucha ne buziba ne bucha abadde alina emyaka 2 obeera 21 tegereka omwana abadde ow'emyaka abadde omuto genda okulaba nga yeeyongeddeko nga omwana akuze akula na kukyukakyuka kwaki kwa biseera ntegerekesa bulungi kyava agamba sheekh wa aqsama allahu taala bizamani walwaqt allah alayira ebiseera naki n'obudde wahuwa makhluqun nga nabyo bitonde allahu jalla waala yuqsim bima shaa min alkhalqi alayira kyaba yagadde mu bitonde bye walmakhluqu n'ebitonde la yuqsimu illa billah tebiteekeddwa kulayira okujjaku allah wallahu la yuqsimu illa bishaiin lahu ahamiya allah talayira okujjako alayira ekintu ekirina ekikulu wafi ayatu min ayatihi ekirimu obubonero mubonero bwe fahatha zaman ekiseera kino kyalayidde ibratun kyakuyiga walahu ahamiya kikulu walidhalika aqsama allahu bilasr allah yalayira ekiseera wallayl alayira ekiro kati wallayl idha yaghsha wannahari idha tajalla wa aqsama bidduha wadduha wadduha hatta alulama abamanyinga sheikh muhammad bin salih al-uthaymin yagamba nti tusaale swala ya subhi nga twebaza allah subhanahu wa ta'ala okukeesa obudde njagala quran pa quran wakati ne tusaala essala ya dhuhri nga twebaza allah olw'okutambuza enjuba n'agijjayo okuva lwe bukedde n'agitambuza n'etuuka mu makkati g'eggulu n'emala okuyitamu katono ne tukoola abantu edduhuri allahu akbaru wakati enjuba emaze okutuuka emaze okuyita mu makkati g'eggulu allahu akbaru mujje allah yasinga nannyini kutambuza budde wadduha ndayira obudde obwakalasamayanzi obeera budde essaawa mmekaawo wakati wa ssaawa 2:6 era balama bagamba nti ekiseera ekisinga okubeera ekirungi mu sala ya duha essaawa 6 ng'obudde bumaze okubuguma ssaawa 5 so nga ekisingako okubeera omuntu okubeera ku safe side wafunidde akaseera wabakolaki babagisaali kati wadduha wallayli idha saja kati kati qur'ani wano aya namba bagise aya allah yali alayiraki alaga bukulu bwekyo kyalayidde ne tusaala essala ya asiri ng'enjuba eyongedde okutambula nekibeera nga n'ebintu ebisiikirize byenkanankana n'ebintu byabyo obudde busemberera nga teryagituusizaawo awo era nga yagitambuza subhanahu wa ta'ala tuba tuli awo n'agitambuza n'agituusa ebugwanjuba neegwa ne butandika okugira mu byewuunyisa wano busobola okubeera ng'egudde nga walla tennaba musaala kintu fe wano tusaala magharibi ewaffe bukya فتبارك الله أحسن الخالقين فتبارك الله رب العالمين فتبارك الله فسبحان الذي بيده سبحان الله وسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء إليه ترجع نانا أبي كولا نبي كام حديث يا أبو ذري تنجو يمالك توكي بوانجو بابو با نيفو النما وانسوا عرشي الله سبحانه وتعالى نيمو سابو كدي يكوم روندي وملالا okutuusa lwali giragira nti kaakati nti vwe bugwanjuba odde buvanjuba nga bwe kiri mu hadithi ya Abu Huraira egamba nti subhanallahi alazim egamba nti man taaba qabla an tatlua ash-shamsu min maghribiha
eyenenyanga enjuba tennaba kuva bugwanjuba kudda buvanjuba taaba Allahu alayhi, Allah akkiriza okwe. Hadithi mu kitabu kya Muslim, hadithi ya Abu Huraira. bwemala okugwa aye nesemberera okuba nti budde bugenda kutuuka mu makati g'ekiro, kuba temunaba kutuuka, ne tuddayo ne tumwebaza okwebaza okulala, nga hikima ennene y'okutunuulira butya bw'atambuza obudde, okumwebaza mu ntambuza y'obudde gy'abutambuzaamu. Ekyokubiri, obutakutulawo mpuliziganya wakati waffe naye, tuwuliziganya naye ku subhi, ne tuwuliziganya naye ku dhuhuri, ne tuwuliziganya naye ku asri, ne tuwuliziganya naye paka ne ku isha. Esswala okubanga erina ebiseera, mulimu okuteekawo empuliziganya wakati w'ebitonde n'omutonzi. Abadde mu kiseera kino nga abadde alina byalowooza ebirala, bw'amala okujja mu swala alowooza ku mutonzi, alyoka adda mu dduniya. Atasaala talina wasobola kufunira mpuliziganya wakati we na mutonzi. Embeera ye yonna n'obulamu bwe bwonna bubeera bubbinkidde munda mu dduniya nakugirowooza. Naye ono bw'ajja nagati iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, bwe tusinza, bwe tusaba okutuyamba, amagezi gakomawo. Maliki yawmiddin, gwe mufuzi olunaku lw'enkomerero, amagezi gakomawo. Olw'obukulu w'ebiseera bwe butyo, n'okuba nti Allah subhanahu wa ta'ala yalina obuyinza obusembayo okubona Qur'ani, sigitegedde naye kansome eno. Suratul Qasas, Allah yagamba bw'ati, yagamba Allah subhanahu wa ta'ala, mugenda kwotinga aya zino, nsomako wano nizo nimuzikotinga. Naam, zituukiddeko ddala. Suratul Qasas aya y'ensanvu n'ensanvu mu ebbiri, zisome n'ensanvu mu essatu. Naam, agamba Allah subhanahu wa ta'ala, qul ara'aytum, bagambe owange gumbaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ara'aytum bimana akhbiruni, mumbuulire ge makulu gaakyo, in ja'ala Allahu alaykum al-layla sarmadan ila yawm al-qiyamah, singa Allah abafuulira ekiro ekyolubeerera okutuusa enkomerero ereyimirirawo, man ilahun ghayru Allahi ya'tikum bidiya, ani omulala atali Allah asobola okubaleetera ekitangaala. Afala tasma'un, temuwulira? Bamanyi bagamba nti bwe yali ayogera ku kiro yakozesa kigambo temuwulira, kubanga ekiro tukozesa nnyo okuwulira okusinga okulaba. Sheikh Sidi bw'atyo byagamba, qul ara'aytum, mulaba mutya, ja'ala Allahu alaykum an-nahara sarmadan ila yawm al-qiyamah, singa afuula obudde bw'emisana obw'olubeera okutuusa enkomerero enaabeera bw'eriyimirirawo, man ilahun ghayru Allahi ya'tikum bilaylin taskunuuna fihi, ani omulala atali Allah asobola okubaleetera obudde bw'ekiro mumuwummulira mutebenkerera. Afala tubsirun, mwe temulaba? Wano yakozesa temulaba kubanga emisana tukozesa kulaba okusinga okuwulira. Kyaba agamba mu ya 173, wa min rahmatihi, n'olw'okusaasira kwe, ja'ala lakum al-layla wan-nahara, yabateekerawo ekiro n'emisana, etaskunu fihi, mukole mutya? Muwummulire mukyo. Walitabtagu, ekiro muwummule, emisana walitabtagu min fadli, munoonye empangaala yammwe gye munaawangaalamu, munoonye riziki. Wala'allakum tashkurun, musobola n'okumwebaza, badde musobola kumwebaza ate muyina kyakulya. Wala'allakum tashkurun, mumwebaze. Akati mu kunoonya kwammwe obulamu emisana n'okummula kwammwe ekiro kibeetaagisa kiki ku mbeera yammwe, la'allakum tashkurun, mumwebaze mu biseera ebyo. Olwekyo yalayira ebiseera olw'obuki? Olw'obukulu bwabyo gye tuli.
ane wano ne mbagamba nga mmaliriza ngende ku point endala seeka gye yaleeta ti singa obeera ebiseera wallah omusajja omu yagamba omu kubamanyi agati azzamanu rasu umuri linsaani ebiseera gwe mutwe gw'obuwangazi bw'omuntu ye capital faman dayya umrahu fi ghairi ma yanfahu faqad shaqa wa khasara ayonoona ebiseera mu bitamugasa aba afaafaaganiddwa era aba afiiriddwa mu mbeera y'ensi mu mbeera y'obulamu bw'ensi buli kimu olina kikolera mu kiseera kyaki kasita kikulema mu kiseera kyakyo khasirta addunia wal akhira fiddwa ensi n'enkomerero mathalan kuba ekifaananyi tisinga obadde onoonya omulimu oli ku buliri ewuwo tewasoma wagaana okusoma taata wo yalina ssente ezikusomesa n'ogaana okusoma n'ogaana kandize taata nti sibitegeera bandeke sijja kusoma banjigiriza emirimu emirala najyo taata wo asobola okiteekamu sente najyo n'ogigaana ogikola n'okeera ku makya ng'olina akazigo k'opangisa olina wooli oba oli awo ne balanga emirimu ku leediyo bakola batya balanga emirimu ku leediyo twagala abasomesa 5 buli omu afuna akakadde kamu abamanyi abasomesa biology oba chemistry nga wali mugezi ne sciences wali osobola ozikola ekirowoozo kyo kidda luddawa singa nasoma naye oli myaka 5 6 okubeera mu 40 kisoboka n'okusoboka ennaku zino balanga hatta n'abatwala abantu okugenda okukola emirimu gino egikolebwa mu mawanga g'Abawarabu kati oteekeddwa okukola ebbaluwa senior 4 etutwala ataasoma era bagyetaaga kati nabaana abatwala abantu bakuba mu P7 emyaka gyo kutwala ebirowoozo bibeera luddawa bibeera ku kiri kyewotaakolera mu kiseera kyaki kati Allah yalayira ekiseera olw'obunene bwakyo obulamu bw'omuntu nga ekigendererwa kuzuukusa muntu kumulaga nti ekiseera kino bw'ataakikozese kigenda kumukosa agenda kwejjusa inna al insana lafi khusr twaga nti waliwo alqasam waliwo okulayira waliwo almuqsamu bihi ekirayiddwa waba almuqsamu alayhi n'ekigendereddwa mu kulayira ye muntu Allah gwayagala okuzuukusa nga muzuukusa nakola ki nakulayira kubanga okulayira kugendererwamu okulaga obukulu bwaki bw'ensonga n'okuginyweza kyaba Allah subhanahu wa ta'ala alayira ekyo ne kibeera ku duniya kati ku akhira nakyo aya zino muzeetegereze ziri mu suratu Fatiri nazo muzikoting naye egenda kubaayo emiranga nagyo nga gidda ku kiseera nkozesa gye kyakozesebwamu suratu Fatiri agamba Allah subhanahu wa ta'ala suratu Fatiri Allah asaasire nazo nzituukeko naam ndi mu Ahzab Fatiri ntuuseewo agamba Allah subhanahu wa ta'ala naam Fatiri aya eya 36 na 37 agamba Allah subhanahu wa ta'ala walladhina kafaru lahum naru jahannam n'abatakkiriza Allah abakafuwalira Allah ne bagaana omukkiriza bonna mu biteeko gyabwe gyonna abakafiri abagaana okukkiriza omubaka Muhammadi sallallahu alaihi wasallam baganda bwe tukkiriza Muhammadi tukkiriza Yesu Muhammadi si nabbi Siraamu si butuufu era ne batatwala na biseera kunoonyereza ku busiraamu balaba bulayi basiraamu so nga baali bateekeddwa okutwala ebiseera banoonyereze ku busiraamu buno bufaanana butya nga bwe banoonyereza ku mirimu gye bagenda okukola
basigala mu madiini gaabwe nga bali bagamba ndi ku ddiini ya kitange, nja kubawa omwana naye nze sijja kusobola emyaka gye ntuuseeko sisobola kubeera musiraamu. wamaata ala lkufuri, naafiira ku bukafiiri. walladhina kafaru, muyingiramu abashiriku, abeegumyagumya n'amasabo gaabwe, beegumya n'amasabo gaabwe ne bagafiirako. tuli ku ddiini ya buwangwa, ne batandika n'okutandika okukola enkuŋŋaana, okukola amasinzo, nabo bavunganya eddiini mbwe ezaava ebweru. n'abalala ne babakkiririzaamu ne barutadda, ne bagamba sikyali ku ddiini z'abeeru, fenaffe tulina eddiini eyaffe wano, lwaki mutugaana okusamira ebyaffe? abo nabo kika ky'abakafiiri. naye baayo abalala abaga teri katonda, teri katonda, ebintu byonna byanneca, teri katonda. nakyo kika kyabaki? ky'abakafiiri, bonna bakafiiri. newankubadde nga bagenda kufuna ebibonerezo byanjawulo okusinziira ku buli mu bukafiiri bwe bwali bufaanana. naye baayo abalala abasalawo okwolesa obusiraamu nga munda bakafiiri, ne basiraamuka kuoluma nebasigala nga bakafiiri. banoonya ki? banoonya nsi. omukazi asiramuka olw'omusajja n'asigala nga kungula omusiraamu nga munda mukafiiri. sajja bwavaawo n'agenda maaso n'obukafiiri, alowooza obusiraamu bwa musajja. era oli nanyumiza ne munne nti nze bwakomawo nga mufumbira embizi mbinyeebwa, ebyo tebinkwatako. naye baayo abalala abajja mu busiraamu nga bazze basobole okubeera n'abasiraamu okusobola okuyisaawo ebyabwe. abo nabo webali, abo na Allah abayita bakafiiri. walladhina kafaru, n'abakafurira Allah, abatakkiriza Allah, lahum naaru jahannam, balina omuliro jahannam. lahum, lam yakulaga nti gwabwe, muliro jahannam gwabwe. la yuqda alaihim fayamutu, tekigenda kutuuka kiseera Allah aga nti baffe bikomaawo, babonyebonye nnyo, kale kansalewo baffe. wala yukhaffaf anhum min adhabiha, tebagenda kukendeerezebwa ku bibonerezo bya muliro ogwo. mufuna kadhalik najizi kulla kafurin, bwe tutyo bwe tusasula buli asusse obukafiiri, buli mukafiiri. wahum yasatuma omusanvu yastarikhuna fiha, ay yasurkhun, nga bakuba ebiwoobe mu muliro. yasurkhun, yastarikhuna bimaana yasurkhun, bakuba ebiwoobe, bakuba emiranga, baleekaanira waggulu. rabbana akhrijna, mukama waffe tujje mu muliro. na'mal salihan, tugenda kukola buli kalimu konna akalungi. gaira alladhi kunna na'mal, tetugenda kuddamu kukola bye twali tukola, tetugenda kubeera bakafiiri, tetugenda kubeera bwe tuti. kyabaga nti awalam nu'ammirkum, saabawangaaza, ma yatadhakkaru fihi man tadhakkar, nembawo ekiseera nga eyeebuulirira mu kyo asobola okwebuulirira. saabawa obudde. wajaakum an-nadhir, temwajjirwa omutiisa. kino kigambo an-nadhiru kitandikira ku nabbi, na buli yenna atuusa amawulire n'agatuusa ku bantu nti bannange atakkiriza ajja kuyingira omuliro. temwatuukibwako mawulire. fadhuuqu, mugende mu maaso n'ebibonerezo byammwe. fama lidhalimina min ansar, abalyaza amaanyi tebalina mutaasa. awalaga nti afahasibtum annama khalaqnakum abatha, mwali mulowooza nna batonda nga nzanya buzanyi kasigina kigendererwa. wa annakum ilaina la turjaun, temwayi temumanyi nti mugenda kudda gyeni balamule. fataala allahu almaliku alhaqu, allah yayawuka nayasukkulu omufuzi ow'amaze, tasobola kuba nadalina kigendererwa. n'olwekyo hatta ne ku lunaku lw'enkomerero okwejjusa kw'abantu kugenda kubanga kudda ku nkozesa gye baakola ki, gye baakozesaamu ebiseera. ekyo ebiseera bye biramula essanyu n'empangala y'omuntu mu nsi, bye biramula okubonerezebwa kw'omuntu ku lunaku lw'enkomerero. yakomekkereza naki? yafiira ku ki? nina omuwala muyinako oluganda, yali muwala nga si musiraamu, bamuyitanga essanyu.
yarwala siriimu, yali mukyala yawangala ekiseera kyonna nga si musiraamu, era ne bamuziika waffe Bugerere. Famire gye yali avaamu yali yemakindye, si basiraamu. Omuwala abaana atera okufa nga bula wiikisi 2 nanga ne bampitira omuwalimu yagala kusiramuka, bamuyita omuwalimu n'asiramuka, wayita wiikisi 2 n'afa. Osobola okuwangaala obuwangaazi obw'emyaka 8 n'osiramuka ng'ebula ewiiki emu n'obeera nga awangadde ewiiki emu, oba n'olongoosa ng'ebula ewiiki emu, ye ate osobola okulongoosa ng'ebula essaawa emu n'osala ekkubo otuuka n'ekutomera n'obanga awangadde olunaku olumu singa olufuniramu obuluŋŋamu. Wala mu hadisi nabbi yagamba nti idha arada Allahu bi'abdin khayra, Allah bayagaliza omuddu obulungi, istamalahu, amukozesa. Qila kaifa yastamiluhu, amukozesa atya? Agati yuwaffiquhu li'amalin salih qabla al-maut, amulungamya eri omulimu omulungi nga tannafa. Sajja nawangala nga si musiraamu n'afuna shahada, okusinziira ku Allah kyatunudde mu mutima gw'empangala gy'awangadde, ayagala obuluŋŋamu, abunoonyeza, ayinza okuba nga yabunoonya nako, nadde eno nadde eri, Allah n'amuwa shahada mu mbeera buli omu gy'atasuubira. Ekiramula wano kiki? Kiseera. Nabagamba mu daruso yayita nti abantu basobola okuwangaala nga boonoonefu, omu n'afa ng'afiira mu bwoonoonefu, mulala n'asigalawo, asigaddewo n'aluŋŋama olw'okufa kw'ono afudde, oli n'akomekkereza nga ekiseera kye takiganyuddwamu, ono n'aganyula mu kufa kw'oli. Byonna biseera. Ntegeerekese bulungi? Naam, lwekyo Allah kyeyava alayira, Sheikh kyeyagamba ebigambo wano nga tumaliriza. Okulayira kwa Allah subhanahu wa ta'ala nga alayira ebiseera kutegeeza kulina ebintu 3 bye twagamba ebikugoberera. Okulayira kwa Allah, tugambise okulayira ebiseera. Okulayira kwa Allah subhanahu wa ta'ala konna okemba ebigambyo Ibn Taymiyyah katono nnyo tumalirize eddarusi olwaleero n'ebigambo ebitonotono. Okulayira kwa Allah subhanahu wa ta'ala nga alayira ebiseera, barakallahu fi, nga alayira singa alayira ebiseera munsonyiwe, okulayira kwa Allah subhanahu wa ta'ala konna si kyenjagala ekyo, nakyenjagala kuliko ebintu 3 bye twalaba ebiteekeddwa okugoberera, ebirina okutunuulirwa kulayira kwa Allah subhanahu wa ta'ala mu Qur'an. Kuliko ebintu 3 ebiteekeddwa okugoberera buli lw'okulaba. Naam, twagamba nti okulayira kwa Allah subhanahu wa ta'ala buli lw'olaba nga alayidde ekintu teekayo amagezi, zuukuka. Okulayira kukulaga obukulu ekyo kyalayidde, okulayira kukulaga obukulu ekyo, talayira kitali kikulu. Ekyokubiri, waddembe okulayira kyaba yagadde. Eri ayinza okugamba kati alayira atya ebitonde, era waliwo abakristaayo ababuuza so nga ne mu Bayibuli mulimu okulayira mu bitundu bya Bayibuli. Sheikh al-Islam yabireeta, bamashekhe baleeta layini ziri mu Bayibuli nga Allah alayira. Waddembe okulayira kyaba ayagadde mu bitonde bye, era bwakilayira tukiraba ensonga esooka. Ensonga eyokusatu njagala omulala gwe bakyogedde, njagala ekyokusatu kigoberera okulayira kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Ekyo nakyogedde, bakyogedde anti ekisooka okulaga obukulu ekyo kyabalayidde. Ekyokubiri, buli lwalayira ekintu alaga nakyo ekitiibwa kye. Kati bwalayira ekiseera, layira ebiseera, obudde, alaga atya ekitiibwa kye n'okulayira obudde? Alaga nti ye nannyini biseera, era mwakolera byaba ayagadde, mwasitulira baasitula, mwakakkanyiza bakkakkanya. Nalaba omusajja omu
bamita Saddam Hussein rahimahullah, Allah amusaasire. Namutarahama olunaku lumu seeka wange naga nti omusajja oyo ng'otarahama olina obukakafu nti asaanidde okutarahama. Ago masala malala nali mu kiraasi saakayana na sheekh rahimahullah, naye nze muga nti Allah amusaasire kye nalaba nga afa. Omusajja oyo namulaba nga bamujja mu mpuku, ekiseera kyaliwo nga pulezidenti saaya nekibaawo nga asula mu mpuku, ekiseera kyaliwo nga talina kalevu kasobola kuleka ku ttama, alekako buno obwabakaafu. Seera kyatuuka nga yenna asaakaatidde n'ebirevu bisigaddeko bijjudde, bamufulumya mu mpuku ne bamukubamu obutooki ne bakola bati, byonna biseera. Seera ne kituuka nga embiri mwe yali asibira abantu mwe bamusibira, bamusibira n'omusango mwe bagumusalirira, nga n'abagumusalira bawansi nnyo ku ye. Naye Allah gati qulillahumma malika almulki, gamba gwe Muhammad nti ayi Allah omufuzi w'abafuzi, tu'ti almulka man tasha, obufuzi gwe bweyagadde, watanzi'u almulka mimman tasha, n'obusikambula ku gwe bweyagadde n'obumuggyako, watu'izzu man tasha, n'ofuula gwe bweyagadde n'omusitula tuteeka mu ddaala eryawo waggulu ne bw'abanga badde wa wansi, n'akulembera abantu ne yeerabira nti osanga yali wa wansi. watudhillu man tasha, n'okkakkanya gwe bweyagadde, biyadika alkhayr innaka ala kulli shay'in qadirun, gw'olina obulungi mu mukono gwo bwonna, gw'olina obuyinza ku buli kintu kyonna, okola ky'oba oyagadde. Gamba bw'otyo Muhammad. Musajja oyo nali ngenda kusaaza Idi oba amukolera ekyo, baba bakikola naku makya, nensoma aya ezo mu swala ya subuhi nga mmaze okulaba, naisoma mu swala ki ya rabbi, kuba bamutta tumaze okuba okusaala Idi, tugenda mu Idi, yali saddaaka ya Idi. Ebyo byonna biri mu kiki? Mu kiseera tabadde pulezidenti, afuuse pulezidenti, maze okufuuka pulezidenti, ate Allah amuzizza mu kifaananyi ekirala. Bitegeeza ki omuntu? Bimutegeeza nti buli kyatuukamu alina okuba omwegendereza n'okumanya nannyini kyo tiyasazeewo akituukemu. Alina okuba omwegendereza n'okumanya nannyini nsi ti buli kibaawo yasalawo kibeere nga baba yagadde kibeere, n'okubeera omwegendereza. Omusajja omulala nga mumaliriza, barakallahu fiikum, yajjanga mu ggwanga lya Uganda, ensi yonna neekankana, abakulembeze b'amawanga ne bakuŋŋaana nga Trump bwe yabadde Saudi Arabia, n'akuŋŋaanya abakulembeze ba Khariji, Luwanul Khariji, amawanga gonna ne bajja baze kusiŋŋaana Trump. Ensi yonna neekankana, bagandi abawejindi yazze, aba West Africa, aba West Africa bakuŋŋaana waali, buli addayo abasindikira n'ennyonyi ezibaleeta n'ensimbi n'azibawa, tamanyiddwako ntaanaaye weeri. Naliko ekiseera nga si mukulembeze, ekiseera n'abeera mukulembeze, ekiseera n'afa mu nfa ey'obunyomoofu, n'awunya n'okuwunya, n'akkakkanyizibwa. Ebyo byonna biri mu kiseera. Alaga nakyo bw'aba alayira ekiki, ekitiibwa kye, kubanga ayina nnyini kyo. Abantu abalaba Museveni mu mwaka gwa 8 mu kalulu ke baalimu ne Ssemwogerere, naam, abaamulaba mu kiseera ekyo abaaliwo. Musajja mukulu ono yaliwo mu 8 Ssemwogerere avuganya pulezidenti, bavuganya ku kalulu, Ssemwogerere, Obote, nani ne Museveni wa UPM yasinga okufuna abantu abatono, yasinza okukulembera Uganda ekiseera ekinene. Eyasembayo mu baafuna obululu Ssemwogerere, eyafuna obululu obungi teyabeerako the vice president tuusa lwafudde. Abaali awo bonna mu kiseera ekyo abanene mu kikyuka Paulo Muwanga, Boyito Joko, Bazili Olala, Babinaayisa, bonna bali mu ttaka. Ebiseera yaggwako
nabali mu ttaka obala n'obala ng'obala omukwomu ekyasa kinaagenda okukkakka n'okuggwako eky'emyaka 10 okuva ku 19 mu mmeka mugumu ng'abali mu kyasa ekyo bonna bafu naye bakyalowooza nti ekiseera kiri nabo. Ono omwana ono jangu mutabani wange yatumaliriza gere n'amanyago omwana ono yani Kimoga Hussein Kato omulongo olina emyaka emeka 11. Ono Kimoga Hussein Kato alina emyaka 11 tutya Kimoga Hussein musajja beera musajja w'amaanyi alina emyaka 11 2007 abulako emyaka emeka 27 tuli mu 2 mu emeka abulako emyaka 45 siba kiri 27 abulako emyaka 45 ono alina emyaka 11 mukitegedde agenda kuba alina emyaka 56 bwe kiri 56 inshallah be basajja abaki mu 27 omwaka ogumu wano wetuli kati agenda kubeera n'emyaka 46. Fe abasigadde buli ali mwana okugenda waggulu 45 tagenda kubaawo bw'ali baawo agenda kuba talina makulu kubanga emyaka 5 bw'ogigwatta ku myaka 45 gibeera 95 bw'ogigatta ku 4 gibeera 85 bw'ogigatta ku alina 3 mubali wana abavubuka abatenyi ono buli emyaka emeka 21 oyo agenda kubeera n'emyaka 67 owa 21 watilka al-ayyam nudawiluha baina an-nas watu Allah bakyusakyusa ebiseera eyo yonna biki biseera aboogera wano ku muzindaalo nga mmaliza Abdurrahman Mukisa bagenda kuba banyumizibwako bunyumizibwa walingawo omusajja bamuyitanga Mukisa banu Allah bali babawadde sawa Allah bawo obulamu be banyumya ku Mukisa omusajja bamuyitanga Mukisa nasinganye ne mutabani we mu kiseera ekyo ku muzikiti ogwo Sheikh Dr. Wasa yasaazanga naye nga ffenna tuli mu kyasa kitya okuva ku 2 ku 19 gumu kinawo kwena myaka 10 olwekyo entabe z'okuka omanye obukulu bw'ebiseera Allah bye yalayira obukozese nga bw'oteekeddwa okubukozesa ebiseera byo nga bw'oteekeddwa obikozesa bw'otabikozese khasirta dunya wal akhira. Ibn Mas'ud yagamba nti teriyo kulumwa kwalumwa ng'olunaku lwonna enjuba lwegwa nga nakasa fiihi umri obwangazi bwange bukendedde naye nga sirina mulimu gwonna gwe nkoze